omunazalesi twagala okwebaza ku lunaku olwaleero era tukomyewo mu puroguramu yaffe eno wetunuulira obujulizi obukwata ku Mugerwa Jamiru. Mukwano gwange gwali eyawuliriza, njagala wetegereze bulungi ebigambo bino, njagala omanyire ddala nti Katonda gyali n'eggulu gyeriri n'egeyeena gyeri era ne Sitaani gyali. Bino ebigambo si katemba, mukwano gwange njagala obyetegereze bulungi era jja kuyamba. Nga tetunnaba kukola kintu kyera kyonna kanyinize muganda wange atubuzeeko tulyoke tusabe. Mbalamusiza ku mwenna abatuwuliriza abeereyo nga bateeze abatulindaga nalwo tukomyewo okusagenderera mu maaso mwena siriyo obujulizi nayitamu abakikinayi tolabira nyamba nanzija mwenna nga bulijjo abafunye ebirungi muyogeyoge era mwebaze Mukama naawe atanabafuna gy'osuubira oba afuniddemu ebuzibu mukwase Mukama yekka yayinza okubanga kujjamu enyongeera. Katusabe tukkirize Katonda. Kitange omulungi omwesigwa tuwagala okwebaza ku lwa bujulizi tugenda okwogera. Mukama nsabye ekigambo kyo kinywerere mu mitima gy'abantu era kizitowere ddala. Sitaani tasobola kukibba mu mitima gyabwe, nange Omwoyo Omutukuvu okumaamira n'obulamu bwabwe okubeera obulungi. Mukama w'omwoyo obukakama bagenda okuwuliriza era bafunemu mu Kristo Yesu Omunazaalesi. Amen. Bwana Mugerwa, wetwakoma ku luli nga tuli kukkiriza Katonda okutuwa obusobozi era okukomawo omulundi guno okuba nga twakoma ku beti era twalaba beti bwafaanana kikyasinze okumenya abantu. Twalaba emyoyo gyali esatu, twalaba gwa betingi, ne tulaba obwenzi, ne tulaba ne masturbation. Egyo emyoyo gyali esatu. Mpozi nga waliwo kyojjukira kyewerabira ku betting tulyoke tugende ku masturbation. Okay. Masturbation okwematiza okuwa abantu ogw'omuntu yekka nga takozeseza musajja oba nga takozeseza mukazi kitegeeza ki eri Setaani? Kyokera ddala masturbation si yawa Katonda kiri awo naye tekiri kyokka nti emabega masturbation emabega waayo waliwo ebibaita ebisiyaga sexuals nti Setaani nawe twagamba nti yalabanga kino ekyebisiyaga kigenda kiddiba kale ne soundinga yakyo lwakyogera abamu beesitala yalabanga tekimukolera bulungi tekiwoomya olulimi lwanyabaganda ga tekiwoomya n'akavubu nti ne mukama wako oba toyagala kiyitemu. Era omuntu akusanga nga oli ebisiyaga musango wandirabika ng'omusango nera ne bakola ku polisi tewali kibagenda kukola. Oba sikiwa nti bukyoba walaayeko ge basalidde emyaka mulabidde ebisiyaga naye teri ababiri era n'omala omutwala mu kkooti oyinza okulaba balooya abangi gyewavaayo gwe mwennyini gwe gwe bayinza n'ositiba so kati naye nga we nagambye nti omuntu omusanga akola masturbation tolina ngeri gyenza namuvunaanamu katoba yamuvunaana musango ali yekka omubiri gugwe n'ebiseera bibye era n'omuyitako awo gamba yantulonera naye oyita ku muntu ng'ali ebisiyaga okuba n'enduulu kati Setaani yagera olaba nga ebisiyaga kikalubiriza nnyo abantu ate ng'ekyo talina kijjawo tayagala kukijjawo n'agamba katukinaazeemu kibe nga abakiwewulamukko n'aleeta masturbation. Masturbation bye bisiyaga byennyini ebinaazeemu yakuba abantu tebanakizuula nti omuntu akola masturbation alina chances nnene nnyo okuba nga ali ebisiyaga. Alina chances empitirivu kasi totandika okukola masturbation wooti olina ebitundutundu almost 98 ez'okuli ebisiyaga okuba nga oli ebisiyaga kubanga masturbation akumalamu ensonyi. Abali ebisiyaga tebalina nsonyi
kati kino kisoka ne kikunaazamu kye bayite entiisa ya Katonda yes no nga tokyalina ntiisa ekibi nga tokyakitya nga kitudde muggwe Katonda kati yoyo masturbation nti wamala okunaazaamu awo kikwanguwira nnyo okulya ebisiyaga kikwanguwira nnyo soba ng'okola masturbation kikwanguwira nnyo okulya ebisiyaga otya oba osula mu luumu ng'olikola masturbation oba oli muwala nga mulimu n'omulala naye natandika okukola masturbation nga muwala mujja tuka essaawa mulya ebisiyaga mujja tuka ekiseera mwegatte bawala n'abawala mutandika okukola ebya zonto gamaanyi ga masturbation nga kizitowa kintu kinene lwakuba abantu bakirabanga bakyogerako boogeze kantu kali awo we katyo naye kasita otandika omukolawo Kristo aba takuyambi ogenda kufa ng'okola masturbation. So egyo emizimu mwagisansanyanga mutya? Egya masturbation. Masturbation ekisooka buyitira mu homosexuality brumu. Kuba tujja tuukawo nti twayanga ba agents abakola ku ebyo bano baita ba sugar mami yo kwana sugar mami ku Facebook ojja musangawa anti abavuka baganya sente bawoza ziri awo sente balowooza sente kati babera kuno ku social media abavuka anonya sugar mami kati go mufuna ku social media ajja kukkiriza naye condition gwe jota balina ka trick ko tasategeera nti ajja kugamba jangu takukkiriza omugambe jangu yakugamba jangu gyendi ogenda kunsanga mu kifo wekiti newo omugala sina sente asookuwa transport ali kaimuza 100% guza omusabi oba oli jinja kati omuvuka oba obeera jinja kati yetakiriza kujja jinja akugamba jangu e Kampala ondayo sina transport sana okusinga $5,000 okuva ejinja ogenda wali e Kampala kati ndikulaga masturbation jaabo nti wotuuka e Kampala baba ne rooms oba hotels ze bapangisa kati hotels abo ba agents abakola ku gundi ku brumu boba ku clips ziba mu kamera planted camera naye kamera zoto saa ziraba gwegwaze naye ziba physical cameras spiritual cameras kati wotuuka gomvubuka n'oyingira sente ozisanga awo azisasanya awo zibando zibeera awo ezo sente nga za ddala real money ziri awo bando ziwe 5 kati jjukira omuvubuka abaddanyaseneka amaaso kasita gasooka ne gakuba ku sente wegati ajja kukola buli kimu ne kye batamugambye ajja kukkiriza nga bukkiriza amaanyi ne gamuyingira ziri sente zirizo ekifo kyozzeemu ekisooka kiwongeeyo kiri dedicated kiriko amaanyi lumu muyingidde kyoto kyennyini ate ne sente zennyini zogenda okukuwa nazo ziriko amaanyi ne mwennyini gwogenda obeera naye aliko amaanyi ndowooza akajjukira ne kali kahuuka eyakuteeseemu gabadde maanyi okusika kati wootuuka ajja kuganja sikwebaka nange zenja kuwa zoyagala ate sente zirabyeko wali ajja kuzoyagala meka ayo kati gwe jjukira badde n'akazibu ka $5,000 yalaye miliyoni bbiri ajagala nkuwa 15 kati 15 mujja tandika mpola naye okomekereza ajja kukozesa opposite ndiki ate kati bisyaga tobimanya bana basibu wewe ekintu ekirina okukolebwa ate akola opposite akola wala kati we batwebakola nti akukozesa ebyo byonna nga wali kamera zikolaki zikwata gubatu bantu bangi besanze nga bali basanze bukilipusi bwabwe ku media naye nga yeebuuza nali naye nga tamanyi nti waliwo gwe yasisinkanye ne bamulikodinga nga tamanyi kati oli ekimusasuza kutwalayo bukilipusi buli jako mubutwalayo nga twatwalanga ku kyoto ne tubuwunga tubaka amaanyi ne tubulirize nga ku social media kati ka video kagenda okujja nga kaliko amaanyi agaako ze bayita blue move ze baloyo abatezi bawete erika amaanyi amabi
ogiraba bulabi woti era amanyi negakubirawo kapera kukubajjukira wobanga tolina mukazi gamala okukubayo gati masturbation aweyingirirawo anti wakirabyeko oli wekka mukasenga bavubuka bangi ku 100 tuleke bano kati abali mu Kristo kati tudake bweru ku 10 abavubuka 8 oba 9 ku 10 teri muvubuka alina simu etali mu bulumu zinkubuuli wezaki bateekamu ebifaananyi ba passwords abamu waliwo omusumba gwetwakola commission omusumba yali mulungi naye ntugera ne tumukyusa kati omusumba ng'alina bubulumuvu mu simu ye yali talina mukazi yalina anti kati omanye waliwo eddembe nti omukazi tokola simu ya musajja omanyi nga ebidembe eririwo nti towemakula ate erimu password kati pasita kumbe waliwo ku ndiga endiga emu emanyiiki password ye oba yali yagimuwaako dda nga takyusanga kati pasita aleka essimu ku ki musangawo oyo pasita Uganda Zira wane kampani ina kati aleka essimu ku meeza oba yeetoloddemu ng'ajja omwana ng'atigaatiga ng'ateekamu ki password ng'eggulawo weggulawo weeti omwana ekifaananyi ekyali kungulu kyokka kyamuwaliriza okugenda munda alabe ebirimu era yagenda mu vidiyo ati yatuukira ku buluumuvu ezijjudde nga bulumu pasita ayimira n'agamba obwenzi bubi kati pasa bazikozesa so kati ezo bulumu sitaani azikubako amaanyi agaazo woogiraba wooti ekuleetera masturbation n'abafumbo manyi sitaani akuleetinza ebintu bingi abafumbo nedda masturbation gyali zakubuulira kati okyambaza kati kansukasenkujjayo tuvuddeyo omusumba ate abafumbo kamufumbo nti wala bino byebategeka mu kusoma gyabasenga misomo gyabasenga emuli makulu those people are paying ayina n'okwata ssente ezo mitwa manyi abantu ebintu ebyatwala mu geena babiteekamu sempitirivu bawasema yasenga ne bajja mu jjinja tugenda ali main hall ne baga mitwalo 5 ejjula wano mu jjinja batera okubikola ejjula waliwo abakozi b'oku rediyemu babitegeka nnyo ne bawe muli ruumu ate omu kubo bamulinako akwata entiya ne banga abikola ebisya oyo mumanyi kati bweyonja mukubira nga tuvudde wano kati kiki kyebakusomesa amazima ekikuyamba bakusomesa infact ogenda ovaawo awo nga bakukubya amaanyi ag'okwako ovaawo oyaka ate abasinga bagamba musomo gw'abafumbo abasinga we bagenda si bafumbo mwesitani atadde endowooza mu bantu enkyambu kangenda enjigge tebakusomesa kintu kikuzimba bakusomesa byonna byakwaka bwaso ogenda ovaawo ng'abadde yekumyekumyeko ng'otandikiddewo okuba ng'oyaka naye kino kulwaki abafumbo bakibasobozesa batya kati olaba omufumbo waliwo emissoni kati ngikwoneko nti waliwo yagenda mwewabasenga bwe bababuulirira bagenda kufuna ki bagenda kukola kikufumbirganwa naye ng'ate nti ekintu ekituufu nga gwe omukristaayo oba eyakkiriza kristo kikino ofunye omuntu genda bapasito mukyala musumba ne musumba infakt ne mukyaki mubeeramu akulira ebyembaga ebyobufumbo babatuuza bakole ki kati gwe ki ekikutwala ewasenga omuntu w'ensi mbwakubuulirira manya abantu gye bakola bababuulirira naye nti at the end bagamba naye obuntu obwo obulabangako
buleta motivation ebukuyamba okusitula emme nobanga bukuteeka mbu mu mood bagamba bukuteeka mu mood kalino wayo omusajja eyakigwako senga yamubulira bulungi kumbe agenda wa agent yamala omubulirira namuwabukirivo naga naye olabangako buno obuntu ne bukuteeka muki mu mood ekiseera kyatuuka ng'omusajja takyayagala mukazi we nga ye wamala okukalaba agenda wali mu kinaabiro ne nakola masturbation ate wakanye mbadde akyajinga forever ate akyajinga kiri ekintu kya butooni sinotematala obukulaba ebifaananyi agera kyatuuka ekyanga n'omukazi naye n'atandika kati efamire yonna nebeera nga ya masturbation kazi akola n'omusajja era nikutambulira mweyo embeera kigenge ate juga n'abaana be mugenda ozaala oyagala toyagala bagenda kola masturbation mukibambaziza naye guli mwoyo kanoka omwoyo gwa masturbation oyinza okulayira nga we nagambye ogwa betting nti sigenda kuddamu kola masturbation n'olayira sitaani asobola n'okuleka nawetawo n'omwezi n'omukola masturbation yagoza guli omwoyo mwangu mwoyo gulidde ensi ne mu kanisa mbozi walugambye nti kikwambula okubeerawo kwa Katonda ekigendererwa kyabwe masturbation ekisooka tebeerawo nga tewali kirungi kyogenda funa ekinyawo kitegeere nti guli omwoyo kasagula nti waliwo ekigenda obeerawo ekirungi omanyi asoma endowooza zonna zobadde olowooza ne plan zo zonna obadde osiba olowooza kino siba olowooza kiri wakubidde eggulu omugamba njagala kasani tandike bizinesi biki ebyo kasita nti leero sirwakuna nti olw'omukaaga ngenda kukuyita nkuwe ssente kati olw'okutaano ekiro okola masturbation niwebuuza lwaki nakikoze buli wokola masturbation nga waliwo ekirungi kyobadde ogenda ofuna bikomaawo nekyo ekyembikuliddwa nti obugumiikiriza yakwambaza obutali bugumiikiriza mu bufumbo ntosobola kulindirira mukyalawo asomugambako nagamba naye nze leero siyewulira senagamba iya jayo akatambi olabeko ate ng'olina ne solution wano jayo katambi oba jayo simu yo katanti kati manya afuze media nako wabukoyi kati sibyakugenda ku library mpaya katambi we downloadingira ng'olaba nga buzimu gukwambala nga gulinya level erinnya ng'ogenda ali mu kinaabiro ng'akwambudde awo ng'owedde ogwo muzimu kankubira omuzimu ogwo gumazeewo abavubuka masturbation taliiko myaka muto mukulu mukadde naye ate asinze kwegirisiza mu bavubuka masturbation asobola okukwatira ku myaka emito oba tokkiriza Kristo kuyamba n'okaddiwa ng'okola masturbation ayinza kulaga ebibonerezo sitaani byabikuyigiriza bya masturbation naye ate womala okufa alina ebibonerezo byakuwa agaba ebintu byaffe byesibako byaki kati abaweereza nga tezinnatuuka eyo abaweereza mu kanisa byebakosezaawo masturbation bumanye obufumbo obuganyi mu kanisa lwa masturbation basisita batudde babrother batudde masturbation tebaagala kuwasa babrother lwakuba talaba kyanonya mu bufumbo kiyo kintu kimwambala nabanga ekintu akyemalirako awo abamu baba bafumbirwako jjukira ensi emulaba nti yafumbirwako so after all nafumbirwako ebintu byaki kati kankubulire ekisoka masturbation oba omukola oli married spiritual aye kankuba spiritual marriage eri very strong oba okola masturbation mu nsi ey'omwoyo oba omaze okufumbirwa mwe mulabanga mbu kiringa ekikolwa omu kyalikola ng'ali yekka oba omuntu ng'ali yekka
wabaawo omuntu gw'oli kwegatta naye ali invisible oba okola masturbation woba oli musajja waliwo omukazi gw'oli kwegatta naye atalabika n'amaaso otosobola mulaba kati woba omukola Setaani asindika omwoyo nagujja oba weegatta nagwo woba oli mukazi asindika ki mwoyo kyesanze nti mu nsi ey'omwoyo abantu bazadde abaana bayitirivu have families balina baana nange ffe tubalaba nga bali bulungi baana n'akabira mukama mpa omwana nekira bwabeera mu kanisa kati galugambe nga basisita bana abafumbirwako naye nge bwe wafa ng'akyali mu buvubuka nataddamu kuwasa ogenda okwesanga nti era tazzeeyo nga era tabirowooza nako abyagalira ddala taabirowoozaako awoza kimu nkyesooti abasajja abazibu nkyetereeza naye abasajja abazibu nkyalindirira masturbation yakwambula ate omanya Setaani muzibu womala okola masturbation yako nga ekibi kikulumiriza owulira muli kuyomunuka lwaki nkikoze ne wano oba ogenda kyo oba omuzimu gukupiika kikole nobanga agenda okufa nti otakikola bagenda kukuba amasasi otakikola ogenda kufa owulira bubi kikole bwomala okikolawo ate okulumizibwa ne kujja kulaga nti kyokoze kibi nnyo tosaanira nakubeera mu yes nti kati balinyisiza level bakoze ebintu by'abasajja ebiri artificial obutonde bw'abasajja buno obukolerere mu factory nti kati buli ku market sisa agenda n'akigula ng'agula ng'ateeka waka tekyagala by'abasajja yakuwa yolova ku mulimu gwe nga yakyetuusaako n'abasajja ababako babakoledde ebidole is like robots ng'ogenda ng'ogigula nga gw'oteeka waka anti kato tagenda kusaba mwinyi gw'olowooza mbu you are saving kumbe you are saving ezikutwala mu geyeeni nekyagamba nze nakoowa entalo ezo so kati mpozi nekira effect endala Setaani gye yakola ku masturbation nti bw'okola masturbation physically n'omubiri gwo gunafuwa ng'omukyala oba omuki oba omwami yes onafuira ddala abantu gweje ofuneyo oba Katonda akuyamba oyogereko n'omuntu yenna akola masturbation tafunyako omukisa yogerako nabo alabira ddala nga bali beetaaga obuyambi bw'abasumba kino ekyoyo tosobola kiwangula obamu newoba ofooti nga tofunya ayimirira naawe era woba ng'olina omwoyo gwa masturbation kankuwe ga bwereere gende wa musumba obeere open kati amaanyi g'ekibi gali mu kikweka kasita okikweka bw'oti kitegeeza awo kigenda kufunza naye n'omala obukibikula masturbation olina osiiba manya buli omwe bagwa saddaaka olina owaayo saddaaka y'omubiri bantu kati gukozesa olina okusiiba weweeyo mu Katonda omwoyo gusobola okuba nga gukola ki gukutuka gugende ate ekira bakozeseza nnyo kyebayita abasawo mu malwaliro masturbation ono bamupromotinze mu ngeri nnyingi nnyo ate eziri tweak ezotasobola kuba ng'otegeera ekyo nga we nagambye nti batiramu obukilipusi buno bidumu bubyabwe balaba basuga mami nga bakubako amaanyi ne balirizinga nti ekira nti bayitira mu basawo naye tunatuukawo nti nja kulaga nti almost amalwaliro gonna si mu Uganda mu nsi yonna gali mu regenti almost gonna nti kati ogenda mu ddwaliro ng'oli mukyala nogenda n'ogamba musawo mpulira okulumizibwa kwaki kw'omugongo awo ng'owedde akugamba atya oli mufumbo gasooka okubuuza nedda nti omaze ebbanga ki nga tugenda mu nsonga ziri ez'abakulu
ta musumba manya musawo zenaloko aze nyempeleze myaka 5 kama oli bubi nasawa kugirayo science kumbe guli muzimu gwe guli kwogera naawe gumulimu nagamba okusinza ku kino na kino kati olina amazzi mangi ku mugongo no kati ye tata wantagamba mugendo ofuna omusajja akoleeta agamba noonya engeri yonna eyo bagamba noonya engeri yonna ejjako amazzi ago agali ku mugongo kubanga gegakulumya teri makeena getugenda kuwa gakuwoja jikira kiri kyakugamba noonya engeri yonna it is addiction kati omanyi kyali kusindikako oli mulokolo otya obwenzi toyagala bakusangina omusajja olwakolayo ne brother n'omuyingira lwo gye banga mulagawa nekira nti seeri ekuliko tesobola kukkiriza kugenda kwana kati nga gogamba wa banandaba batya kanoonye engeri awo masturbation wagira biga masturbation sitani akufera nti weekwese teri akulaba omanyi abantu batya nnyo entiisa y'abantu wembangeno brother wasisa waba agenda mu bwenzi asoka n'amageeno mukuba erikkirira n'amaga muli emmanga nalaba nga teri akolaki teri ajja nayenga ennyumba ya brother tutidde abantu okutulaba nga tukola ebintu naye nga Katonda waali naye ng'omuntu gw'oti akoma wano takulinaako buyinza naye ate waliwo agenda okukulamula gwotatidde so kati masturbation ye kisanya akolaga nti oli safe oli wokwesa mu nyumba osibye nawo sina buzibu tolina oli ku buliriwo toli muloogi buzibu ki naye oyo olina obuzibu bw'otagenda kusobola wekka nga wetaaga Kristo akuyambe so kati masturbation kintu kinene lukwe lunene olw'okuyingiza ebisiyaga mu kanisa byayingira ebisiyaga nze njogera amazima agakaawa ku bantu 10 abali mu kanisa okuleka eyaffe neewayo amakanisa amalala kati awuliriza amanyi gasabira ku bantu 10 abali mu kanisa 15 to 20% bakola masturbation nkubulidde lwabutogera najja n'atendereza najja n'asinza naye tomwoyamba amala nakka ati oyo mayina agent oyo muntu akola masturbation agent mayina tekimugaana kussa mwoyo ate Katonda asobola okukozesa ng'alina gw'ayagala otuusaako obubaka nga gw'oli awo oli kapande bakusomako obusomi kakulaga evanjo church yambukira awo naye nga tekamanyi na evanjo weeri kukakulaga kati sitaani asobola okufuula mayina ninga Katonda watuna ayagala abeko gwakozesa saawa eyo gwaliwo nga gwaliwo naye oli mayina agent Katonda asobola okukozesa bulungi nnyo. Katonda tewali gwatasobola kukozesa. Katonda asobola kukozesa ne sitaani okutuusa obubaka eri abantu. Kituufu. Tewali gwatasobola kukozesa kuba buli kintu akirinako. Yagamba mu mugaana nja kulagira amayinja. So kati nkugambye ekyo nti masturbation yayingidde kye bayita amasomero. Mama. Era muzadde gwe sabira omwana. Abasinga babijja ku masomero. Sabira omwana. Sitaani nize gyapitadde mu masomero. Kuba akimanyi mayitani tageti ye bavubuka. Balina amaanyi. Twali nga twali bavubuka. Gwanatuma agenda wano nga tagaana. Gwanatuma kola kino nga takuwa. Neka to omukadde oba mutumanyi. Tewali. Ayanja kola mission yemwa mu mubiri katagala bavubuka. Abavubuka abalina amaanyi n'okutegeera abaliwa genda mu masomero. Omuvubuka kyango omanyi akyayagala abavubuka. Omuvubuka kyango okumatiza omuntu ekintu. Kituufu. Naye kale gwe omukadde ani gwogenda okunyonyola ejja kakajjaji yawe nawe ebyo bya mirembe gyamu.
omuvubuka asobola okugenda nakwata ku muvubuka mwe n'agamba nkubuulire abawala beesolengwe ekisooka bali sente agenda kusaba kino akusaba ekiri akusaba ekiri ekyokubiri agenda kuwambuya nekirala agenda kuwa siriimu agenda kuwambuya omugamba akakati tugende kanga olidde ku zange tugende nange mbeeko kyenkola kyeneekolera ate lindako ate bavuka biveeko sente zo zikolemu birala gwekola kano na kano na kano obeere ng'owali era obanga okoze kiri ate omuvubuka wannyonnyola munne alabye ddala nga kituufu era ono kasita agenda n'akigeza kyakoze kati n'oli ng'akola ki ng'annyonnyola oli ogenda okwekala nga sitaani awambye community kasi kankuwe mu maka mubamu akola masturbation ogwo nkuwadde omwaka ogwo ennyumba yonna ejja kuloluma neyi naawe ate wakanyi ennyumba yonna olumwesi ejja kubanga naye ekola masturbation gwe omuzimu kasa gutuuka awantu gwagala kuliya buli wamu kwagaagala nakuza omulungi oba ebintu bino birabira mu nsi y'omwoyo kubanga it sounds very simple nti just masturbation naye kintu kizito kinene nnyo ate kati tekikwasa nti eri abakikola tekikwasa nsonga. It is very simple. Tekikwasa kati ye alaba masturbation emuwonyaki emuwonya obwezi alaba nga ali kwekuuma tayenze na musajja kunoonya galwadde tayenze na musajja kufuna mbuto abimukola ki naye nkubuulire masturbation otalwanyisa mwoyo ogwo togenda wasa gulemesa okuwasa obeerawo ne gukusibira awo. Dr. Patrick Kizito yali asomesa ku basajja abanafu Setaani akikozesa nnyo nti akukozesa muvubuka abo n'okola ebintu at the end bw'otuuka mu bufumbo kati ng'onafuye amaka ne gatatambula bulungi ogenda okwesanga nti omukyala ayenze n'okwenda sister abadde mwesigwa mu kyaki tabikoze agwa ku kibulaza ekyafuuka oluki Setaani yakiweewaawe wange eŋŋaano kiri awo kityo tekikiriza Yesu akoleki akikolemu omulimu kati sisita waagenda n'ekyo oba bulaza wafuna kisisita nakyo ekibadde weekityo awo Setaani abagenda aba afunye oluggi wagenda okubabira amaka gammwe oba obufumbo bwammwe nti mugenda mala mu bufumbo abagenda n'embaga nga mmotoka zibavuddeko emabega 5 zibawerekera mu mwaka ogwo ng'ogamba nze nzizeeyo ewaffe sijja kusobola akoma wali kukumbaga kulaga kwagala naye kasa mutuuke waka masturbation atwala ekifo ekisooka mu bulamu bwe gwe tata aba talina budde bwo talina era wajita aba amukoowu kasagenda wati okunaaba akomawo nga kiwedde agwawo obugwinga mulalu paka nkeera n'omukola tayagala mukwatako kati Setaani obwo bufumbo aba amaze obukolaki obusabula kutuukira ddala wansi naye ng'ayise muki mu masturbation kati abasumba oba amakanisa galina okutandika okuyigiriza abavubuka mwenye bakola conference mu youth conference n'abavubuka naye nga gugenda byeboogera tebirina ngeri gye biyambamu omuvubuka kati abavubuka byebibazibu ebyebizibu ebisinga obbakusa oba ebisinga obbakwatako kati omuvubuka n'omuvubuka akola business ekyo masturbation yasobola okukuba business n'agiteeka ku ttaka gunuzimu gwo kasita guyingira mu ggwe gwo baagusindika kulya buli kalungi mu bulamu kukuba buli kajja kiba nti ngawe nagala nti omuntu wakusuubiza sente ku Saturday olwakuna Setaani amakinga sure okuyita mu masturbation olwokutaano okola masturbation oba obadde olina gogenda mu meeting womala ogikola amazima yoddiiri n'owolikola tateriyitamu kimaze okwambala kiba kimaze okwambula nti buli woosaba n'obeera mu kusaba n'okusiiba noga bannaye Mukama nyamba kino ekyo
oba wakavaamu woti ate kasita kijja kiba strong gwe mulimu gwa strong mbadde mu kusaana okusiba aya ate Yesu yamala okusaana okusiba nakwana sitaani Yesu yalumbira ate futa chichi Yesu waliwo alina effuta erisinga erya Yesu teyajja yajja katika kuwe mansabisho n'oba oli ku mulimu ng'oli mu ofiisi gwe muze gusobola okukwambala nokusitula mu ntebe y'ofiisi negukutwala mu ttooyi n'okikola mansabisho akuweebula waati n'oba kintu muntu ng'abakulaba olina ekitiibwa naye ng'amazima ga Katonda mu ggulu oli kintu muntu ng'olina ky'osobola tewali kitiibwa kyonna kiwewula n'akiteeka wansi waati kyebayita masturbation okwematiza tugende Lucifer bw'omala obbikola omala okola masturbation nno aliko ebibonerezo era abadde bakikola gwe tolowooza nti kikomyewa sitaani akusendasenda n'okola ekintu kye naye ate sitaani nga twagamba talina mukwano ne ba agenti be abatta nkulagawo nti ye teyeesigika ate sikugamba omwesigeko wadde n'akadasiika n'aka wadde ne kasekendi toweesiganga mulabe n'ebikolwa bye byonna kati masturbation ayina zituyita side effects zalina talina kalungi tukubulidde physical side effects eza masturbation nti okyawa kitonde kye bayita omukyala n'ekirala omukyala oyonooneka oba omwami oyonooneka n'obeera nga tokyasobola kukola mirimu ng'omusajja oba ng'omukyala nti with the women zekankweka ekifaananyi kya physical abakyala bebaba kyogere kubanga tuli kweyamba abakyala besanga abakaabira abagenda mu basenga nga gamba mbuna njagala kufunda nagaziwa kiva ku ekyo nti okozesa ebintu biri vigorously jukira abamu bakozesa objects which are big and okikozesa n'amaanyi ekyokubiri kinengeri kubanga muscles ziri ng'ez'omukyala they are elastic nti yesika nesobola okuddawo kati bw'okikozesa vigorously n'okikozesa n'amaanyi kitegeeza nti elastic ezigenda kuta kyova olaba n'ebisiyaga nti buli gwe bakozesa mu bisiyaga afuna side effect nti kiri ekinywa ekituyamba okufuluma obulungi nekigula nekigalawo kiri mu lastic kakiba loose kati n'omukyala bw'atyo nti ata nga tasobola kuddawo tasobola kukola kintu kye kati osanga nti blaza agenze ne sister afaana bw'atyo aba tagenda kunyumirwa sister oyo ng'omukyala oba ndowooza muntegeera tagenda kunyumirwa sister oyo ng'omukyala so those are the side effects ez'abaana kati bw'obeera mwana muvubuka ng'olikola ebintu ebyo manya nti okujjako ng'ofa nkya ogende mu geyeeni naye era ne kuno ku nsi ogenda kulaba geyeeni ey'oku nsi ey'obufumbo abasajja buli ajja gy'oli n'oyo mwennyini gwe wateekako empeta agenda kuddukako olw'ensonga nti tomuyamba ng'omusajja ekintu kyo lastika zo zaafa so ndowooza omusajja abasajja in fact with men bo bakimanyi nnyo ku baami nti kikosa nnyo abaami naye abakyala ate it is more worse kubanga tosobola kuddayo mu kifo kiri ekituufu kye walimu ng'omukyala wakiri omusajja osobola okwepangirira n'oddayo n'olya ebidagaladagala naye abakyala it is very hard so that is the physical part of yawe tulabira ne balance oza balance yava no need the balance just fashion ate fashion yava eri mu begenti ba sitaani
kasaba yange ebisiyaga jukira oli ebisiyaga nga ogandi nti mabego obera luzi nti otukesanga olinga omwana w'obwose bintu bikuyitanga mu buyisi wata china break kati kwekutandika okwesiba pampa abibisiyaga batandika okwesiba pampa kajukira pampa eyo wojesiba olina okupulima empale wansi egikwate ejiwanirire kati olabira zipulu down ezo zibalance nzira bimanyi kyesiba mbanyumirwa okukopa kintu si kirungi kyotamanyi era abavubuka bangi obayitako nga empale ziri eno wansi obuuza ebitegeeza ki tamanyi naye alaba gundi ng'ayambala naye n'ayambala naye ogwo omusono gwaba agency abali b'ebiki b'ebisiyaga kati nga tetunagenda kyomuza nti waliwo side effect eri spiritual eya masturbation one okusaba kwokukola your spiritual life nka wansi ekendeerera ddala ekyokubiri nti ebisiyaga bidiringawo with the promises of God. Okay. Ebisuubizo bya Katonda makatonda aba alina plan ennungi gy'oli. Of course you become rebellious. Kati buli gy'okoma kikola ebisuubizo bya Katonda byeyongerayo gy'oko w'okikola leero byeyongerayo paka Kampala. Ojja tuuka ekiseera ng'ebisuubizo Katonda byali akusuubizza weetaaga emyaka 3 okukomawo naye jjukira myaka 3 sana yali akyakozesa masturbation naye osigaze emeka benjamin newunya omuntu abeera mu kkanisa nemugamba naye si bulaza kino ekyo kitakutuka naye nga mulaba ng'ali hori talina buzibu bwonna naye nga ye amanyi musibe somewhere abantu singa Katonda abikkula emitima gy'abantu we bati n'akulaga oyinza ozibika kati abantu bafudde ekkanisa okubeera just oba a public place ekifo ekyokuwummuliramu n'okulowoolezaamu nti agendayo bugenzi gendayo kutuulayo obutuuzi bamulabe kuba ajja mubuuza gundi lwaki tokuŋŋaana lwaki tosaba kati atuukayo obutuuzi abantu bajja mu kkanisa omutima ng'agulese waka omutima owakapapula nga twagambye beti omutima guli kapapula ke ow'omukyala guli ku mukyala ow'omulimu agamba pasita agamba tumala saa 3 zino 3 dakiika 10 abakasoma bandeka basoma bagenda kati yeye kati abantu bafudde ekkanisa okubeera ekintu naye ng'ate jjuka ekkanisa liriddwali erijjanjaba endwadde mulago zetasobola kubanga teri ddwaliro lijjanjaba masturbation kankubule guli omuzibu nabano abafere b'okuledi omusimanyi biki kasita owonya nga toggyewo kozi oba otabanira bwereere so masturbation especially kirala kyekola nti ekwambaza oba oliko omwoyo w'okwaka okyalo soba kikola kati saa 12 ku saawa emu ng'ate nedda sisobola gwagaloddemu okikola kasita wayitawo eddakiika nga 5 ngoddamu otuuka amanyi gwenyisa giya mpola ojja tuuka ekiseera ng'oyagala nakubeera awantu wamu nga tosala tambula ng'obusawo bwoyaka bukumalako emirembe nga tokyali free ate ekisinga okunnuma nti toyaka nti oba okikola naye osooka kulaba mukyala nolokokolera kasooyi kati otuuka ekiseera nga niwolaba bulabe kifaananyi kya mukazi sikulabamu masturbation gomanye obuzonto bwakutuusaako otuuka ekiseera ng'olaba bulabe kifaananyi kya mukazi omuzimu negukuleeterawo kamera neguletanorandika kwoza obufaananyi awo nga wayasedda sitena tuzanyira nnyo ku bwongo kale I'm just imagining okuba obufaananyi naye nga kyokubirako obufaananyi
wakirigenda yoyo omukyalo you approach the woman naye go kufuana nyinga wo self interest ogena mujjawa kati buno binefanya bya bazungu ogena musanga nje ngamba waliwo osanze bana bawala mu kanisa sister bana biyambaza obu kutenda awo wali awo mutenda aligamba kirira notandika okuwo yawo teremuka aleka tegukukiza kuwasa limitation esoka tegukukiriza oinobeera awo ng'embwa ng'oluga bulunduzi kubeera gukozese soka masturbation banange byebisiyaga byennyini ebiwedde emirimu so gwali eyo katubagambe tojjako radio gwali eyo woba oli mu masturbation oli musiyazi so tandika okweyita homo oba babayita abana abakyala baba bayita bagge baba bayita batya gebe basajja nala abakyala lesbians kyekyo ngatokamenti wali oba weegatta n'omuntu nesitaani mu nsi ey'omwoyo yeetaaga recruitment yeetaaga abantu yeetaaga abakozi kati gwoba okola masturbation wano asindika omwoyo oba musajja n'asindika omwoyo omukyala yowebaka nagwo omwoyo okolaka okimanyi otuuka ekisanga n'ogw'olubuto ffe twalinga nga tugiraba egimu giri embuto emizimu ninga obuuza muntu nno ennyinirwe ninga kweta masturbation so omuzimu ogugumala ne guzaala muzimu tovala nti omukazi atukesera nagamba balinza ebintu bijja nebyonka amabeere nkwe ebintu byonka amabeere abaana bo bebayonka ate kati ogwali obikola ng'olowooza otya buli wegatta n'omuntu osuubirayo ki okuzaala osuubirayo kiri mu mubiri ate no kankubule kiri ekintu kirimu oliyo mu nsi ey'omwoyo omuntu alinza oloota bino bye batuferanga mu science wet dreams simanye embu zikulaga oli mulamu era okuze oli sitaani yenyini awedde emirimu nawe twaleero abali ku initiative oloota olina omuntu gwewegatta naye olusi tomulabangako olusi sitaani ayambala ekifaananyi ky'omuwala gw'omanyi najja mu kirooto newegatta naye era ogenda okukeera ku makya ng'empale zitobye kati abadde teegatta n'omuntu oba nga weebase kijja kitya omubiri jjukira kuba gwebase ekyo kintu kirimu riyo mu nsi ey'omwoyo very very riyo kati eddakiika zaffe zigenze naye setaani biki byeyagabanga ng'ebibonerezo ekisooka oba mukyala ng'obadde okola masturbation one kasitoofu omanyi twagambye eri alina amakomera aba masturbation abasiba bokka lwaki ate lwaki kati masturbation amusibe n'omusi masturbation amusibe n'omubbi tebikwatagana ye ebyo bigenda beera mugeye namwena mujja kubeera sululu moja wamu naye eri ewuwe amakomera ge yagaawula omusi kibonerezo kinene nnyo owa masturbation kibonerezo kitono obeera kitono anti oli yatta muntu ono just masturbation ate masturbation totta omanyi ebintu ekyokumubika omanyi abaana boobose nubusi so kati wofiiramu ekyo ekintu kati kankubira bye nalabako bye nalimu oba okikola kati kankulegeriza jjukira tolina kalenda yakufaako tomanyira ogenda entu z'okuba tuli wano twogera lwalogera ate Mathias nti ate mirugo badde ogenda enkya ku saawa 12 so tetulina kalenda za bulamu bwaffe saawa yonna ogenda naye olagawo bikwa bibiri geyeeno baggulu kati kankubulire ng'okola masturbation teri ggulu n'oliba osinza otya
n'oliba otenderezo n'oliba obuulira ekigambo abantu bonna amaziga ne gakola ki ne gakulukuta nga ekigambo kyogedde kibakomyeko naye nga gwokola masturbation eggulu lyerabe liveeko bulivi kiba nti kirungi omuntu n'asooka atereeza obulamu bwe kirungi omulokole nsonyi okusazaamu akalimi naye lumu mba nsaba neewaayo mpulira omwoyo omutukuvu nti gwe ogenda kusooka kutereeza individuals abalala bajja kukyuka katugambe nti bwe mba njagala kutereeza bavubuka katugambe kanisa emu kwata omu ku omu kitegeeza ye mwennyini bw'akyuka agenda kukyusayo n'omulala so kati ffe ensobi gye tukola tuwagala bonna bakyukire wamu kati sitani ekirala kyakola okimanyi nti sitani waba akozesa omuze akuteekako limitation oba obuye tokyogerako omwenzi ng'ali katuuti bagambye obwenzi abumalako wadde eddakiika ebbiri ng'abubuulirako bananga obwenzi bubi mu buve agenda okugirawo ati ng'alaba sisita wali atudde gwe yabadde naye namukubye eriisa kati brother tibyoyogera nga twabadde ffenna era kakatono kate ngadda ababbi bonna bagenda mugenda bane tubba mukama mungereza zenjawulo naye nga kiri sitani agamba naye gundi owange kintu kyaffe ate lwaki okikuba so bibonereze ki tebudde ekisooka ngoba mukazi ntwagale nti ayo makomera ga njawulo era n'abakuumi baki muli mukomera ya sitaani obeerako abakuumi babiri ate olwedde ndi musibe wafa omwoyo gufa omwoyo tegufa omwoyo gugenda beerawo emirembe n'emirembe amiina ate ebyo byonna byokola obonereza mwoyo guno omubiri ogukuwaga guno gugenda vunda era omuntu asobola n'ovunaadde ng'akyali mulamu bw'ojja ofuneko ebbola emerinnyika ogenda wundi nakulaba wano mu deliverance ng'ekibiri tekikyakugasa omwoyo sitaani bw'ayagala kuba amanyi gye gulaga ekati woofiira mu masturbation ng'oli mukazi ayina bwe bayita batomentaali bo batendekebwa tomenta kitegezo omuwonyibonyi bali ababonyaabonya kati oba mukazi jjukira eno okozesa bisi ebintuntu ebyefaananyirizako obutonde bwaki bw'omusajja kati eri nga bakola ki bw'omalawo oti balina ebintu nga ono alabaddeko mu kyalo manye bino ebintu ng'emwanyi eri wala nnyo agala Jessica empentuluzo oba empentuluzo something like that fene busoka tugiyita empendo kati ate eri empende ene ey'obusoga ebaako eki huku emu kati eya sitaani ebako obukunga mukaaga zonna zaki zizo kati nasooka aleeta oli ne bakusiba bulungi nasooka batandika okusonsekawo ukweyo mu bitundu by'ebyekyangu n'amaanyi mangi mutima kyogo bakiteekamu bakisika jukira huku ye yaŋŋamba akugamba walina akaseera ak'obutajja eno akakozesa bubi lwaki watwesibako walina akaseera ak'obutajja eno gwe watwesibako lwaki mbakuteekamu huku msane jukira ate mu nsi ey'omwoyo tofwa obulumi obuwulira bakuba huku yonna obulumi obwo n'obuwulira wena nosesebbuka ate noddawo mu nsi ey'omwoyo bakutemako omukono ne guddawo kati obeera mu mbeera eyo paka ate jjukira ekyo si kyekiboneza ekisembayo waliwo olunaku lw'omusango we mugenda obeera naye mu muliro gumu sitaani naawe kuba eyo geena ya sitaani nabali bamalayika be yagwa nabo katonda tatonangako omuntu genda eri kyokolaba akugamba lwaki watwesibako kati bakusamu ziri hooks obulumi bungi bwogenda oyitamu singa obadde okirowoozaako oli bwogenda oyitamu ate nga eyo ntandikwa yakubonaabona waliyo omuliro ogutazikira
Gw'omuliro guli eri guli. Yes. Ne Satan gwatya. Wakkiriza Satan n'akulimbalimba. Naye ate jjukira w'ofudde gy'ogenze ate naye atandise kubonereza kubonyaabonya ate nawe ajja kukwata komyomu ejimi agikomyeyo gyafira masturbation agikole masturbation mu bantu giyingire mu bantu kati wamala kubonya jjukira waliwo olunaku olw'omusango bw'oba musajja ayita misota netandika okuluma akantu akompolda neziruma ako kewanyiganyiganga nezikaluma paka nekakutukako nekaddako neziruma obeera mu bulumi ngangokuba ogenda gukuba oti ngogenda gukubisa ati omusoto ng'ogukuba otya ozi obeera musibe bakusiba emikono sandika okukola ebyo ebya zone nga we wabikola ate eri bibeera mu painful biba mu deadly ate tebagenda kikukola mbu leero lwokka paka kristo lwalidda alidda ddi ekyo katonda y'amaanyi paka lwaliyingirage yeena baasi naye ng'okyali mu mikono gye naye alina kikutuusaako ye yakusendasenda nibaga masturbation mu bino omulemerako gy'olaga ogenda kubonereza ate ogende mu kibonerezo eky'olubeerera so kati abooluganda mbeegayirira mu mukama waffe masturbation kumwesonyiwa masturbation si wabwa katonda bamanyi masturbation onoomukola ojja kwendinga apo ng'okkiriza ebisiyaga kuba masturbation akwambula ensonyi akwambula ekitiibwa nti omwoyo mutukuvu akulumiriza ekirungi n'ekibi akuvaako n'agenda omwoyo ogwo nsonyi okuzzaayo emabega omwoyo ogwo tumanyi nti ogwo wenzi guyingirira mu bintu byanjawulo engoye guyingirirawo okusinga ngwewala ntya masturbation one homosexuality gundi bulums yes ezo nazigaana ku simu yange ekyokubiri abasawo okuwabula bakuwabula bakulingiza kubo lya masturbation batera okugamba abawala nti kasitoweza myaka 27 ogenda kufuna ebizimba kuna baana so ng'omukyala olina okweririzinga omubiri ne guta jjukira wakkiriza kristo takkiriza bwenzi eyo pulaani ddi gy'ogenda ogendako ekintu ekirala masturbation nti era okuyitira mu bulango bulango we bakuba obw'abakazi ennyimba yes n'ekirala nti bayitira mu ggwe mu muntu mukwano gwe nyinza okujja n'enkuba enjiri ya masturbation bino abafumbo bebeeyogeza nze mukyala wange yandekawo nga oli ajja n'agamba so kirungi kyamagezi ampuliza omulungi nga tumaliriza kiba kyamagezi bw'oba olina ensonga marriage issue buulira omuntu ali mu nsi y'omwoyo ne wabeera nga singo naye ng'ali mu mwoyo akuŋŋamba olina issues jjukira obwo obuzibu bwonna obubeerawo mu nsi y'omwoyo buli spiritual buli kizibu kyolaba ku nsi kuno kiri spiritual nga nagamba nti waliwo ebintu ebiri mu nsi y'omwoyo nga ku nsi tebinabaako nga tetumanyi babiri baako nga mukama waffe tanaakudda naye mu nsi y'omwoyo kiki nagamba bano wenafuna bibi bangi zazaya bankimi wenafuna ataaka bankimira mu nyonyi nga bazze okunzizaayo kati sizo nyonyi ziri wano ne mu nsi y'omwoyo bayibuli egamba katonda alina ki ebyokulwanyisa aligulawo etterekero ly'obusungu ebyokulwanyisa bye tegeza katonda alina ebyokulwanyisa kiba mundu manya ebinyonyi zolaba ku nsi kati ate ayinza okubanga mu guta zirina gyeziri so kati eyo isu ya marriage ebasumbuwa eri supirito ekizibu kyatandikira mu nsi ya mwoyo nga bwe twakolanga mukozinga problem mu nsi ey'omwoyo kati bamalayika ab'ekitangala bajjanga eri gye tuli ne balaba bye tupanga tupanga kino na kino ne bajja ne bagamba kangwe obufumbo obugenda n'abaako kyakolaga gwe n'obwebaka n'odda mu kwebakaakwo weekimala obaawo kale naloota mukama yandaga kino
Omwami wange bamutwala mu nyumba. Omwami wange waliwo omukazi amwesibyeko. Omukazi amweyambulidde. Katonda yakulaga n'okola kino. Nti eyo issue oba omukazi oba bba wakukuta oba agudde mu bwenzi oba bbaawo oba mukyala waliwo ekimutuuseko. It was ya planning wa mu nsi yamwe. Olina kikuba mu nsi yamwe kati gw'osituka mb'ogenda wasenga. Oli anoonya ssente ate nga na agent bw'oza agenda kuba magezi. Era gakukozesa bireke ebyo biveeko. Bange amaze omwezi mukwatako tagira n'obonaabona ate mpe omugongo gunnuma sawa omugongo gundi yagenda kuwa direction ya masturbation. Ate kasako masturbation okikola olu owedde nkola kujja simuzirukayo kasi tokikola olusooka weeru weetaaga Kristo nga we yasinkana Sawulo okuyamba. Naye ogamba nti bino omanyi Mukama nsonyiwa lwa masturbation nsonyiwa Mukama ntukuza amina ebyo tebikola maama uyo muzimu action olina oteekamu okukiriza Yesu kwe yagamba okusukuni. Yes. Olina oteekamu nti olina okuba ng'okabira Mukama ate gende wamusuba. Masturbation kizibu ojje kutula obumu ekyo nkikubuulidde togenda kisobola. Naye akuyambako. Genda ow'omuntu gw'olabanga ate lisi mu nsi y'omwoyo baakusingako. Omubuulire omugambe. Owooluganda nti ekintu kigakutwala mu geyeeri. Mba saagala ndabirawo oguntu gunyambadde. Nate ekyo kitwala era kisabire kubanga olina okubuulira omuntu kubanga you might fall oyinza ogenda eri victim ate naye nagamba naye naawe ekyo kati oyagala kwenda atukuwe sister nedataawumbayo tofaayo gwetambulira awo oba oyinza ogenda ate ow'omuntu nga si victim awo ate malina agent mu ngeri tewa lugambo. Katonda akulungamye ogenda okudda mu kyekyo bakulaba oyingira balaba masturbation ayingira byebizibu ebiriwo so kati kyenkomekereza nakyo nga ŋŋamba abooluganda nyeza kosi gwe ekyo kitanaba kutuuka kugunga atanaba ku experiencinga obwo obulamu kyolina okukola wenyike mu Kristo munda ogume tegusobola kukusangayo. N'ekirala abazadde musabira abaana amasomero. Masturbation yasensedde nga bwe tunayogera ku masomero tunaba tukomyewo. Masturbation yasensedde amasomero abo bonna abavuka abasinga obubikola abasinga masomero. Abaana bambazi abaana lwaki omwana omupakira amandaazi bokisi namba daddies mwana tumwadde ekigambo mwana omulokole tamanyi nakusaba ng'agenda kwebaka kitegera abejenti agenda bawona agenti bali ku masomero batevunyanga buuka ate bo balina amaanyi bamanyi kye baliko bamanyi ekyabaleeta tewali budde mukama waabwe yabagamba there is no time kati gwe omwana wo mubeezaawo oba mugenda okwebaka omwana n'omuzadde mulwanira remote kimanyi twayogerako ku busobo tetunaba mulwanira remote baana baagala kino taata oyagala kino sawa yakwebaka ng'obaleka ne ku TV taata n'ogenda mu buliri ne babeera okwo paka sawa 7 ekitegeera kati tendeka abaana nga baana bangula ejjo ebyogireme bambala banyweze mu Kristo abaana bayigize ekigambo baana balina okuba omwana nabyakuwatisa ku lunaku lulamba ningumwana n'omwezi negwakonga naye kati omwana n'asoma atya bayibuli nga taata omwaka gugwako nga tagisomye kakati ampuliza omulungi njagala tukomawo olunaku olwaleero bwe tukomawo ndowooza masturbation birala obupozi onobigireyo waliwo cases ze mwainitiatingirangamu abantu masturbation waliwo mwagikozesangako do you have a specific charge gye wasuulako because of masturbation? Masturbation yaliwo masturbation teyetaagana okay. Masturbation gwomenyini mu ddiiro yo you just adopt that character kusimu yo uddiiro yo okuyita mu mukwano gwo kanjini kyokedi ate once okola masturbation you minor agent automatically oba agent awedde emirimu masturbation yalinga drugs
enviri zebayita dread zikuinitiatinga direct zo tewetaaga ki agent. Mukyala wange namubulidde enjiri abadde agenze bisi yalagenza dread ne mugamba tukomawo nayo era yakyusiiza anti kati abadde azisiba naye ng'asiba buli obumpi naye olwafunye obubaka buno information ono ne mugamba tobisibaayo ebyo era kati yasibya mu katabo twabitaddemu byonna ebifaananyi tugezezaako okulaga abantu ebika by'enviiri ebyo. So gezaako okulabika nti bw'ofuna akatambi kano tufuna n'akatabo kagenda kuyamba okulaba ebifaananyi byetwogerako sayinisi ziri zetwayogerako mu butambi obuyise mweziri. So mukwano gwange mpuliriza tugenda kukomawo nga twogera ku masomero. Abaana babawamba batya, abaana bakozesebwa batya, abaana bava batya mu ngalo ffe abazadde era tusanye tutya okubalabirira okutambula nabo. Tusabire musajja gwe ali mu masturbation nawe mukyala gwe ali mu masturbation kisobokera ddala okuvaamu kitwala courage. Bible egamba nti sitaani muddu mugane odduke buddusi. Sitaani tebatambula ng'omuvaako. Sitaani toyogera bwogezi mbu genda kyoyogwe genda ekyo kya masturbation vaako nkikutula. Sista yali asabira munne n'atandika ate kwegayirira mizimu nawe muno muveeko olaba by'omutuusizaako mutte So kale katusabe gamba nti ayi Yesu olunaku olwaleero nzikiriza nti gwe Yesu era omwana wa Katonda omulamu watuwa amaanyi okuwangula Sitaani. Wagenda emagondo n'ovaayo n'oggula entaana kitegeeza nti nawangula era gwe watugamba nti wawangula naffe tuwangula tulina okuwangula. Nangirira nkiwangudde ekyoyi kya masturbation era nyambala courage kyaddamu kutambuliramu mwekyo mu linnya erya Yesu. Nyambala ekyambalo ky'obutuukirivu, nyambala obutuukirivu. Nangiridde okukutula buli ndagaano buli nkwaso eri ekwata ku Setaani eri wakati wange ne Lusifa. Byonna ebifaananyi ebiri mu masimu gange mbyegaanye mbyeyambula. Nangiridde kati ne mwana wa Katonda mu linnya erya Yesu era ndokose. Mwanyinaze omaze twala courage owangule ekyoyo ekyo mu linnya erya Yesu. Kitange yatonda eggulu n'ensi nsabidde bafissa bange ne banyinaze abali mu mwoyo ogwo bakyasobola ddala okuvaayo. Mukama mbasabidde amaanyi, mbasabidde obuvumu, bajja kutambula, bajja kuwangula mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu ate era Omunazaalesi. Amen. Musinkane mu kitundu kyaffe ekye 13. Aya.